abagala okubaateba mu bunafuya nga bw'omanyi nti weekend ewedde yasobola okubatenga alangira press conference yasobola okubatenga akola eri katikati ng'agamba nti ekola agenda kutandikawo festival egenda okubatenga etandikira ddala era nga abayimbi abasinga oba olyawo ye festival esookedde ddala mu Uganda abayimbi nga basobodde okuba tebagitegeka. Eddy Kenzo ategeeza ba Wizkid bakikubyeko, ba Diamond Platinum bakikubye Wasafi Festival bazikubye n'agamba Eddy Kenzo yani atasobola kubatenga aleeta festival mu Uganda wadde nga babibe kulu ba Chameleon festivals tebannazikolako wadde n'akamu oba olw'embeera nti babadde tebanatambulako mawanga era toyinza kibanenyeza olw'embeera yasobola okubatenga etambula. Kati mu mbeera eyo nga Eddy Kenzo asobola okubatenga alangira festival ewaviira obuzibu munnamulere omumu yasobola okubatenga abuuza Eddy Kenzo muntu ki g'otayinza kubatenga weerabira mu music industry. Agamba nti omukulu Aziza Zione bamubuuza ekyamwawukanira Aziza Zione n'agamba nti Aziza Zione yamugoba nga bakyali mu West End nga bakyakwasaganya ebintu bya music. Wabula omukulu Aziza Zione yavaayo wiiki eyo yennyini n'asobola okubatenga ategeeza Eddy Kenzo yakola ayagala kubatenga afuna okumusaasira nga gavumenti yagamba nti gavumenti we yayo ebyo byayagala okubatenga ayitamu Eddy Kenzo. Aziza Zione nga bwategeeza ng'agamba nti omukulu tamugobangako wabula obunanfuusi bw'alina Eddy Kenzo tabulabangako. Kati abayimbi bakyajja omukulu gwe bayita Babije naye azze abadde abuzeebuze nno eno festival egenda bakomyawo bonna abakyawa Kenzo betugenda okubatenga tubamanyira. Waliwo n'omukulu gwe bayita Gift of Kado mbadde ndudde omuwulira agambye nti Eddy Kenzo okuva bakola Masaka ekivvulu nga ne Big Eye akyali mu Big Talent. Eddy Kenzo yamunyaga ssente nga bali e Masaka ebivvulu ebyatambula ye Mpalana weeviira. Sooka owulira omukulu Gift of Kado abadde abuze oba ennyimba ze gye ziri. Sooka owulire ng'agamba nti Eddy Kenzo akyamubanja ekivvulu kye baakuba nga bakyali e Masaka. Nze mwenyini nali nkozeeko ne Kenzo mwenyini nga yankubidde ku ssimu nenga nangamba Kado tulina shows zaffe Mbalala tulina shows jukira twagenda okusha Mbalala e Masaka zalinga show sat and I was with nali ne Big Eye by the way then nagenda motoka ya Big Eye by then ne Mr X natuyita ku show ne tugenda tuzikola but then munange era twakomawo nga there's nothing still sigamba nti oba he appreciated didn't even pay us so ever since I was like ono kyali mwana si mungi wakolagana in business wise ekitegeera nengamba okay buli mwakole chovola mugana nze abantu abamu nabaignoring just because ndabe characters zaabwe the more we be in the industry otegere emitima gyabwe n'empisa zaabwe kitegeulira sigenda praising omuntu yenna gwe nalaba gwe manyi oba tebamalabanga ko muba praising naye omuntu gwe nalabako nga mulaba bwenti ye mukulu oyo Gift of Kado eyali yalina Kado Farm yalina omugezi Mr X obudde obwo myaka emeka bannange nga ne Big Eye akyali mu Big Talent agamba akyabanja Eddy Kenzo kwe kukuluma kwaliko ng'agamba Eddy Kenzo tasobodde kubatenga abasiima abasobola okukwata bamuyitira mu music industry ng'atambula nga omanyi nti woba olina olugendo lwonna lw'osanga olina abantu b'osanga ku lugendo. Kati ba Gift of Kado ye akyakukuluma mbw Eddy Kenzo yamunyaga era nti alina omutima omubi ye bw'agamba tuba tutukyali awo n'omukulu gwe bayita Babije ng'era n'omukulu Eddy Kenzo yamuwa akayimba wabula ng'ebigambo byayogedde nange binneekanzeemu olw'embeera nti atandikizza ngero. Sooka owulire engero Babije z'atandisiza ng'agamba nti Eddy Kenzo alina omutima omubi. Kati Eddy Kenzo buli omwana amuyamba we tugambya ne president bonna abamusomesa abawe obwa minisita bwagamba wulira abaganda bava ne bagamba engero ezigamba nti embwa yerabire yajoola simanyi balumalayo naye luli awo lugamba embwa oba ensiru yerabire yajoola something like that ndowooza ojoola ate nemala nekuluma kati tukitwale nti Kenzo amulumye obeera omulumye nti omumenya omutima omuntu yakubeererawo ne waba yakola katini kale ne wakaba katini nnyo ate togamba nti nedda ate kino ate kiriyo kitegeera ogambye yanyamba kituufu yankolako kino ne kino nga naffe tuvaayo ne tubeebaza nenvayo ne ngamba Kenzo yanyamba yampa kolabo nga maze okuva ewa Azizi oba n'ogamba Azizi yanyamba yankolera kino na kino kitegeera okwogera ku muntu si kyekinene nnyo ekiri awo tekirina kyekikujjako naye nga ate mu music industry kyekintu kyetwagala bwe buyambi bwoko omuntu bw'asobola kukuwa platform. Kati saawa eno Azizi atuba n'ennyimba n'ata oluyimba n'alupushinga n'atuba nalwo mu promotion naye nga Kenzo na platform ennene asobola okukeera ku makya n'amupositingako bupositinzi wali ku Facebook abantu artist miliyoni nga 10 ne balumanya nti Azizi alina oluyimba olupya naye takikola tamuwaayo kolabo tebeewaayo kolabo ebyo byonna bitegeeza ziba sayini za butakola ki za butasiima ziba sayini za muntu kulaga nti yakukozesa obanga ddaala user yakukozesa n'akusuula awo n'agenda ku bintu
okukuluma kukyagenda mu maaso. Tipusuzi naye wuuyaja nulindire bigayi naye bw'anajjira bakyajja bangi nnyo. Festival egera kubatenga esuula abayimbi banne Edalu olw'embeera. Njagala kubatenga nkujukizaako omukulu w'amani basudde yakuba oluyimba lwe bayita Abayimbi yabaawulamu emirundi 3 ng'agamba nti waliwo abayimba nga kyayimba awulira essanyu biva ku mutima, ne wabaawo abo abayimba essanyu nga bisesa naye ng'alimba bulimbi, ne wabeerawo abo abazza obuzi nga wawulya Walukaga agamba ng'omulimu guno gutaliimu interview. Embeera weetambulira mu bayimbi ab'enjawulo. Kati gw'obanga oli muyimbi olina kusalawo oli mu bayimbi abo basatu oli muyimbi ki? Kati Eddy Kenzo omusajja wattu abasobola okuba tebamuyamba akadde kano alinga bw'ogamba nti omusomesa yasomesa omwana n'atuuka mu yunivasite n'afuna omulimu. Kati omusomesa akadde kano agamba ayagala asiimibwe. Aziza Zione agamba nti wakiri Eddy Kenzo yali postinze oluyimba lwe ku Facebook. Olaba owassewo olwa big talent oba vice president taluteekayo olwa New York. Eddy Kenzo si promote, Eddy Kenzo muyimbi. Ojja kumpa endowooza yombuulire kubanga abayimbi okuba ate nga bavayo bakukulumya Eddy Kenzo. Eddy Kenzo byali bisima bye, yali chance ye yasobola okuba ate nga ayitirawo. Buli akuyambye olina okuba ate nga omuddiza. Angenda wano ku masimu small time ombulire 075688 koba oyita otubulire omukulu Eddy Kenzo mma yakola nsobi okuba ate nga tabasiima wadde okubeebazaako ng'ali ku Sentinel wadde ali ku CNN ali wa yonna gy'asobodde okuba ate nga atambula. Sooka ombulira mahalo Abanike esabo babale tuweereze kale sabo no Sempija Junior Sireno kitegeka kyasala ne bannange ale batujjeko nabo tebatumanyira nanti yogera ssebe ensonga abakuwa omusajja bamulala bamaze kuyita mu kituuli kati bali mwekwatako batuveeko. Omuntu gwe yali yambye yalikoze atya? Omuntu gwe yali yambye yali badde asiimibwa oba? Kituufu yali badde asiimibwa naye nga tebabyogera bulijjo. Aya basi Kamiliyoni yakubya akayimba baali wange etubidde. Sebo 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 abamunyoma nga Eddy Kenzo akadde kano abaagala okuba ate bamunafuya nga bw'omanyi nti weekend ewedde yasobola okuba ate ng'alangira press conference yasobola okuba ate ng'akola eri katikati ng'agamba nti ekkola agenda kutandikawo festival egenda okuba ate ng'etandikira ddala era ng'abayimbi abasinga oba olyawo ye festival esookedde ddala mu Uganda abayimbi nga basobodde okuba ate bagitegeka. Eddy Kenzo yategeeza ba Wizkid bakikubyeko, ba Diamond Platinum bakikubye, Wasafi Festival bazikubye n'agamba Eddy Kenzo yaani atasobola okuba ate ng'aleeta festival mu Uganda wadde nga babibe kulu ba Chameleon festivals tebannazikolako wadde n'akamu oba olw'embeera nti babadde tebanatambulako mawanga era toyinza kibanenyeza olw'embeera yasobola okuba ate ng'etambula. Kati mu mbeera eyo nga Eddy Kenzo asobola okuba ate ng'alangira festival ewaviira obuzibu munnamulere omubi yasobola okuba ate ng'abuuza Eddy Kenzo muntu ki g'otayinza kuba ate nga weerabira mu music industry. Agamba nti omukulu Aziza Zione bamubuuza ekyamwawukanya Aziza Zione n'agamba nti Aziza Zione yamugoba nga bakyali mu West End nga bakyakwasaganya ebintu bya music. Wabula omukulu Aziza Zione yavaayo wiiki eyo yennyini n'asobola okuba ate ng'ategeeza Eddy Kenzo yakola ayagala kuba ate ng'afuna okumusaasira nga gavumenti yagamba nti gavumenti we yaayo ebyo byayagala okuba ate ng'ayitamu Eddy Kenzo. Aziza Zione nga bw'ategeeza ng'agamba nti omukulu tamugobangako wabula obunnanfuusi bw'alina Eddy Kenzo tabulabangako. Kati abayimbi bakyajja omukulu gwe bayita Babije naye yazze abadde abuzeebuze nno eno festival egenda bakomyawo bonna abakyawa Kenzo betugenda okuba ate nga tubamanyira. Waliwo n'omukulu gwe bayita Gift of Kado mbadde ndudde omuwulira agambye nti Eddy Kenzo okuva bakola e Masaka ekivvulu nga ne Bigaya akyali mu big talent. Eddy Kenzo yamunyaga ssente nga bali e Masaka ebivvulu ebyatambula ye Empalana weeviira. Sooka owulire omukulu Gift of Kado abadde abuze oba ennyimba ze gye ziri. Sooka owulire ng'agamba nti Eddy Kenzo akyamubanja ekivvulu kye baakuba nga bakyali e Masaka.
nze mwenyini nali nkozeeko ne Kenzo mwenyini nga yankubidde ku simu nangamba Kado tulina shows zaffe Embalala tulina shows jjukira twagenda okusha Embalala e Masaka zalinga show sat and I was with nali ne Big Eye by the way then nagenda motoka ya Big Eye by then ne Mr X natuyita ku show ne tugenda tuzikola but then munange era twakomawo nga there's nothing still sigamba nti oba he appreciated didn't even pay us so ever since I was like ono kyali mwana si mungi wakolagana in business wise ekitegeera nengamba okay buli mwakole kyovula mugana nze abantu abamu nabaignoringa just because ndabe characters zaabwe the more we be in the industry otegeera emitima gyabwe n'empisa zaabwe kitegeera sigenda kupraisinga muntu yenna alina gwe nalaba bwe mmanyi oba tebamalabangako muba praising naye nze omuntu gwe nalabako nga mulaba bwe nti ye mukulu oyo Gift of Kado yalina Kado Farm yalina omugezi Mr X obudde obwo myaka emeka bannange nga ne Big Guy akyali mu Big Talent agamba akyabanja Eddy Kenzo kwe kukuluma kwaliko ngagamba Eddy Kenzo tasobodde kubaate nga abasiima abasobola okukwata bamuyitira mu music industry ng'atambula nga omanyi nti woba olina olugendo lwonna lw'osanga olina abantu b'osanga ku lugendo kati ba Gift of Kado ye akyakukuluma mbw Eddy Kenzo yamunyaga era nti alina omutima omubi ye bw'agamba tuba tukyali awo n'omukulu gwe bayita Baby J ng'era n'omukulu Eddy Kenzo yamuwa akayimba wabula ng'ebigambo byayogedde nange binneekanzeemu olw'embeera nti atandikizza ngero sooka owulire engero Baby J z'atandisiza ng'agamba nti Eddy Kenzo alina omutima omubi kati Eddy Kenzo buli omwana amuyamba we tugambya ne president bonna abamusomesa abawe obwa minisita bwagamba wulira abaganda bava ne bagamba engero ezigamba nti embwa yerabire yajoola simanyi balumalayo naye luli awo lugamba embwa oba ensiru yerabire yajoola something like that ndowooza ojoola ate nemala nekuluma kati tukitwale nti Kenzo amulumye obeera omulumye nti omumenya omutima omuntu yakubeererawo ne waba yakola katini kale ne wakaba katini nnyo ate togamba nti nedda ate kino ate kiriyo kitegeera ogambye yanyamba kituufu yankolako kino ne kino nga naffe tuvaayo ne tubeebaza nenvayo ne ngamba Kenzo yanyamba yampa kolabo nga maze okuva ewa Azizi oba n'ogamba Azizi yanyamba yankolera kino na kino kitegeera okwogera ku muntu si kyekinene nnyo ekiri awo tekirina kyekikujjako naye nga ate mu music industry kyekintu kyetwagala bwe buyambi bwoko omuntu bw'asobola kukuwa platform kati saawa eno Azizi atoba n'ennyimba n'ata oluyimba n'alupushinga n'atoba nalwo mu promotion naye nga Kenzo alina platform ennene asobola okukeera ku makya n'amupositingako bupositinzi bali ku Facebook abantu artist miliyoni nga 10 ne balumanya nti Azizi alina oluyimba olupya naye takikola tamuwaayo kolabo tebeewaayo kolabo ebyo byonna bitegeeza ziba sayini za butakola ki za butasiima ziba sayini za muntu kulaga nti yakukozesa obanga ddaala yuza yakukozesa n'akusuula awo n'agenda ku bintu okukuluma kukyagenda mu maaso tipusuzi naye wuuyajja nulindire Big Eye naye bw'anajjira bakyajja bangi nnyo festival egera kubatenga esuula abayimbi banne Edalu olw'embeera njagala kubatenga nkujukizaako omukulu wamani basudde yakuba oluyimba lwe bayita Abayimbi yabaawulamu emirundi 3 ngagamba nti waliwo abayimba nga kyayimba awulira essanyu biva ku mutima ne wabaawo abo abayimba essanyu nga bisesa naye ng'alimba bulimbi ne wabeerawo abo abazza obuzi nga wawulya Walukaga agamba ng'omulimu guno gutaliimu interview embeera weetambulira mu bayimbi ab'enjawulo kati gw'obanga oli muyimbi olina kusalawo oli mu bayimbi abo 3 oli muyimbi ki kati Eddy Kenzo omusajja watu abasobola okuba tebamuyamba akadde kano alinga bw'ogamba nti omusomesa yasomesa omwana n'atuuka mu university n'afuna omulimu kati omusomesa akadde kano agamba ayagala asiimibwe Aziza Zione agamba nti wakiri Eddy Kenzo yali postinze oluyimba lwe ku Facebook olaba owassewo olwa big talent oba vice president taluteekayo olwa New York Eddy Kenzo si promote Eddy Kenzo muyimbi ojja kumpa endowooza yombuulire kubanga